Kadama TV ebizibu bya Kadama nga bumanyi tebiggwayo ate buli lunaku tufuna ebizibu oba ekintu ekipya. Kadama olwaleero asaba buyambi era ayina kye yeebuuza nga kikwatagana oba kiri wakati we n'omwana w'owaka. Kadama atuuka nga bamuma internet, bwe bamuma internet ng'agenda mu kisenge ky'abalenzi ng'abbayo internet. Yagamba nti yaloota, naye mujja omuwulira mu story, yagamba nti yaloota Katonda n'amulagirira wasobola okugenda n'afuna internet nga kisenge ky'abalenzi. Kati bw'agenda mu kisenge ky'abalenzi n'abbayo internet, omuvubuka omu n'amulaba nga atwala internet ye oba ng'akozesa ku internet ye. Kugamba waka baali bamuggyako internet wonna nga bamuggyako internet naye n'agenda mu kisenge ky'abalenzi n'aggyako internet. Kakati nti omulenzi n'amanya internet eyo nti abadde akozesa internet ye, yagamba yasooka n'agimuggyako naye olwamala n'agimuzzaako. Omulenzi w'owaka n'agizza Kadama. Kati bw'agimuzzaako ebbanga eryo lyonna abadde akolera ku internet y'omulenzi nga tewali akimanyi, nga n'omulenzi naye yagisirikira. Kati kirabika bwe yabadde agenda atuusizza okugenda, Kadama agamba yamuwandiikira akabaluwa. Bamuwandiikira akabaluwa akamwebaza okumubeererawo n'okubeera nga yamuwanga internet abalala gye baagaana okumuwa. Kadama atuusa ekiseera agenda ku kisaawe nga ebbanga lye liweddeko, bamugulidde ya ticket n'agenda ku kisaawe. Bw'agenda ku kisaawe ne wabeerawo vulugu eyabeera awo, agamba byali bikwatagana ne coronavirus oba coronavirus test gy'ate ayina, ne bamuzza owaka. So ennyonyi teyaliiyo, flight teyaliiyo. Flight bw'eteeberayo n'abeera nga yakomawo owaka. Bw'akomawo owaka, akapapula kano ke yawandiikira omuvubuka w'owaka ng'amwebaza okumubeererawo, aba famire oba madaamu oba famire yonna yakategeera oba yakagwako ng'amaze okugenda. Yagamba omuvubuka ono yali akimanyi nti bwe yamuwa akapapula kano yakasuula oba yakayuza, naye omuvubuka teyakayuza, yakatereka buteresi. Bw'akatereka oba ayinza okuba yakeerabira, oba engeri gy'oba omanyi luumu oyinza okuteeka ekintu wantu n'okyerabira naye n'okinoonya nga tokiraba naye ate omuntu omulala n'akiraba. Eyinza okubeera embeera bwe yali eyo. Kati agamba baakiguddemu nti yawandiikira omuvubuka ono akapapula kano akamwebaza. So ebintu bino bya njawulo, tetumanyi nnyo Kadama ye kyatugambye, naye atidde nnyo. Agamba bayinza okuba bagenda mukola ekintu. So bwe tubeera nga tugendera ku story y'oyo omuwala nga bw'atugambye, tusobola omuweera ku magezi mu ange eyo. Naye ate njagalanga nnyo bakadaama mwenna bwe mujjanga nga mwagala tubawa amagezi oba bakadaama babawa amagezi, kyetaagisanga nnyo n'oyogera amazima. Buli bw'oyogera amazima ne bwe gabeera gakaawa ne bwe gabeera gakusiiwa, olina okwogereranga ddala amazima. Kuba wano tetutera kuteekayo bifaananyi by'omuntu, so tobeera na kutya nti omuntu ajja kutegeera nti nno y'ono. Kyeva nga tukozesa ebifaananyi eby'enjawulo omuntu tubeere nga tuwa magezi, tetwagala kumanya muntu kyoyo. Kuba waliwo bakadaama abaalinga batya okubeera nga baweereza voice note zaabwe, naye ne tutandika poliisi ey'okubeera nga tuteekako ebifaananyi ebirala nti omuntu okujja nga gw'otugambye nti tukutereyo ekifaananyi kyo. Naye bwe kitaba nti no kifaananyi kyo ng'oli mu buzibu, twagala nnyo kuweebwa magezi, tetwagala nnyo kumanya ani gwe tuwa magezi. Kubanga bwe tuli bannayuganda ffenna, munnayuganda bw'aba agudde mu kizibu tekyetaagisa mumanya y'ani, wabula twetaagisa kubeera nga tumuwa solution. Ekizibu ng'ekyo omuntu ng'akiguddemu anaakiyita atya. Nga nzirayo ku point eri gye mbagambe nti twagalanga nnyo yogera amazima. Buli bw'otuwa information ng'eri half baked, nga ntono, nga toelaboratinze, kitegeeza era ogenda kufuna information oba ogenda kufuna answer oba n'amagezi okusinziira ku ky'otuwadde. Naye buli bw'onoovanga eri n'otubuulira ddala amazima. Ngenda kuwa example, tugambe akati oba ono omuwala n'ogaa nti nayinanga enkolagana yange n'omuvubuka oyo mu Mankwetu, oba bwe natuuka okugenda
ne mwebaza byonna bye tubaddeko ku time eyo. Akabaluwa ne muwandiikira akabaluwa oba ne wansi awo ne nteekawo mumanyi abawala bye muteekawo ebyo. Kugamba omuntu aba ajja kubeera ng'akuwa advice okusinziira ku mazima g'omugambye. Naye buli lw'owa story n'obeera nga toyogedde kintu kyonna nga bwe kyali, era ne information gy'ofuna, amagezi g'ofuna gabeera tegajja kugasa. Sigambye omuwala ono yalina enkolagana n'omulenzi, naye bwe babeera nga balina enkolagana, bw'oba ojja tuwa story tugambe nti bannange twalinanga enkolagana nze n'omuvubuka w'ewaka, bwe natuuka okugenda oba ne mpulira nga nja mu miisinga ne muwandiikira akabaluwa. Kuba omuntu nkimanyi abamu bayinza okugamba bw'oba wali omwebaza lwaki omuwandiikira akabaluwa? Omuntu gw'olaba tosobola mugamba nti weebale nnyo kumpa internet munnange ngenda. Kiki ekiwandiikisa akabaluwa? Oza mutegeera ekintu kye ngamba nti tugezengako okuwa information nga bw'eri okusobola okubeera nga tufuna ate era information entuufu oba okufuna amagezi amatuufu okuva ku bakadaama. Ngenda bateeraku kadaama ono ye kennyini abennyonnyole, naye ye agamba nti obuzibu buli nti yaloota internet waagijja, bw'aloota internet waagijja Katonda n'agimulagira n'amugamba eri mu kisenge ky'abalenzi, mujja kuwulira story ye. N'agenda mu kisenge ky'abalenzi n'agifunayo, omulenzi omu n'amulaba nti agikozesa, olwamala n'amuleka. Bw'abadde agenda n'amuwandiikira akabaluwa ng'amwebaza biki by'amukoledde ne internet, okumuwa internet y'obwereere. So katugendere awo ne kyatugambye, then tubeere nga tumuwa ku magezi, nammwe musobola okuwa endowooza zammwe. Hello Nyabuli, Kadama TV. Baatuuka ne bangulira tiketi, kati bwe natuuka eyo Kunyonyi ne bankomyawo nti ebintu bya coronavirus bifo kitegeera, ne nkomawo mu Kiyumba. Naye plan gye balina kirabika baagala kunziggyako obulamu bwange, kitegeera, baagala kunziggyako obulamu bwange. Mr. Kadama TV kiriwo ekiti, bwe nali nga nzitse eno mwene ennyumba y'abano abantu banyima internet, zonazonazona ne bazinjijjako. Kati mbiseera ebyo ne ndwala, naye nga sirina kundi simu oba kwogera n'abantu bange oba kusabako nga sirina. Ebintu nga binkuba binzize eno binzize eri, naye Katonda n'annyamba n'ampa ekirooto. Nandagirira wenfunamu internet, ne ngenda mu balenzi ne njyayo ka internet. Ka internet ako ne nkakozesa era nkakozesesa ebbanga. Kati bwe naatera okugenda, kati omusango gwansinga simanyi, kati si amazima nga sirina budde bwogera n'oyo mwana kuba olunaku lwalwo lwe yandaba nga nkozesa internet ye n'azinjijjako n'amala n'aginzizaako. Kati nange mukola ki? Oba neetumikiriza ne muwandiikira akabaluwa ne mwebaza ne mugamba munnaye Katonda akuwa omukisa, Katonda akuwa omukisa, weebale nnyo kunnyamba, bonna banja ku internet naye gwe wagintekako, Yesu akuwa omukisa, okitegeera. Kati nali mmanyi akakantu nti we yakalaba yakasuula, kitegeera. Naye kati we nakomawo kati bwe bankumya kuba bansalira amagezi oba bampa ebipapula ebifu, kuba bwe natuuka ku gundi ku kisaawe ne bakola ki? Ne baŋŋamba nkomewo, kitegeera. Ne baŋŋamba nkomewo ne nkomawo. Kati simanyi bali mu lugero lwa kunzita kuba tebalina kye bannyezeeko, tebalina, bonna baakalabye n'ekikazi. Kati ekikazi rero tekinnyega, kintunuulira bubi, kitegeera. Kuba kati anti boogera Luwarabu, kati kirabye ennyiize, kati ne kibuuza omuwala, simanya wamugambye, simanyi kye bateesa kunkola, kujjako Katonda yekka y'amanyi. Mr. Kadama TV, kuba ssente ninawo oba 1,000,000 oba nga 6, simanyi Yesu simanyi. Mr. Kadama TV bw'olaba eno message nkwegayidde, nnyamba nkole ntya nga tebannanjijjako mutwe, nkole ntya Mr. Kadama